Kwaniriza nate ku Koja Kagato exclusive wamu ne Focus TV abali ku Ebron Media wona wosizira okubanga otabokola kyamaanyi nnyo buli wotulaba kituzzamu amaanyi tena bakusubscribinga kusaba kikole kuba buli wotusubscribinga kitufuula abenkizo ya kitwongera okudduka speed Koja abantu bano tukimanyi kyakubawa naye nsaba obabuzeeko obwibaze n'otugoberera abalabi baffe mwenna aba Ebron Media aba Koja Kagato exclusive aba Focus TV yange tubebaza nasikoza yenna era tubagamba kama Katonda abasasule musera mwebyo nemwekyo kye mutaddemu okusobola okuba nti mutugoberera okwenkanidda mutukoze bulungi obutagambika fwe baani kati naffe tugenda ne tugamba n'abalala nti lwaki temuva ku mikutu oba tegitambula nga tulaba ejjaffe mugitambuzza kale mweyongerere ddala tutandike okubuukula omuntu agambe nti tebabeera abo singa tetuliiwo kale ejo ye mukola abagenda mu comment section no commenting okola kyamaanyi okuba buli wo commenting ffe kituwa kyekyokuzaako ate era wetukkaanya netutakkaanya netufunawo okukkaanya mu butakkaanya otherwise yo tuli mu episode zigenderedde tugenda kati mu 23 nga twogera ku bulamu bw'omugenzi legend okumanyanga omusajja ono yali wa Nkizo Kafeero ne mu bufu era akyaseetinga president the talkability eri ku ye nga taliwo nga si mulamu so n'abantu okuba ndi bakyamufunamu bamufunamu ate kiralu babafunira mu bukadde very true so ndese Kojja olunaku lwaliiro nga tuya kutunuulira kwabo abayimbi oba abantu ab'enjawulo abafunye mu bulamu oba ne mu legasi mukululo gwa Principal Job Kafeero abantu ab'enjawulo ayinza okuba yali muyimbi ayinza okuba muntu wa bulijjo ayinza okuba yali amukubi wa bivuga kategori yonna waabagudde naye Kojja ye bamanyi bagenda otuwa era atubulire nawa we basinkana babiki ebyo bye bamufunyeemu Kojja olunaku olwali njagadde tunuleko kaawo ompeko ku bantu abo abeenyumiriza oba bafunye nnyo mu linnya lya omugenzi Kafeero ayinza okuba artist ayinza okuba muntu wa bulijjo ayinza okuba munnabyabufuzi but whatsoever azongazinga wali abantu bo gye bali bangi abaafuna n'abakyafuna mu Paulo Kafeero naddala abo ababadde mu music fraternity. Yes, ojja kulaba abantu bangi nnyo kati be tujja okusookerako eb'amawulire kuva olulinga Kafeero ayimba paka olwaleero bakyafuna bakyajja ssente mu linnya lya Kafeero. Ojja kulaba nti abantu abatunda ebintu abasinga abatunda music kale kansoke kuba music wa Kafeero buli bamwogerako addamu butono atunda n'abeera ng'eyakafuluma buli lwe bakubaganya ebirowoozo oluyimba noluyimba yaluyimbira gundi yali avuma gundi neluddamu butono nelukola ki nelutunda. Mulimu abakubi b'ebivuga abatandikira ku ye bwe yali nabo ne bafunamu naye nja kusookera ku mwana gwe nagambye omukubi yali ayagala ennyo bamuyitanga Majeedo Nsubuga yali ayimba buyimbi ng'ali ne Kafeero yafunira omuntu n'amutegeera olwokuba ali ne Kafeero n'amukolera visa n'amutwala e South Africa n'abeera obulamu bwalimu kati abulimu lwekyo ali ku mukululo gwa Kafeero akuba ebivuga mukwano gwange ate ali muyita muto wange Mukasa William Mukasa bayimbako ndiwuliriza munna akugamba bye yali afunye byonna yali abifunye mu music ate nga yasinga bifuna ng'ali ne Kafeero Kafeero yali amusasula nga talina gwe yali asasula nga bwe yali asasula William Mukasa ku tiimu yonna gye yalina tewali gwe yali asasula kwenkana William Mukasa. Kitegeeza yakubanga ebivuga byonna ng'abimanyi ng'ate mukubi wa kama okutuuka ku recording music wa Kafeero nga yakuba ebivuga era byonna ebika ebyenjawulo kubikuba ku show
naye ate ne mu recording omuntu akubidde mu recording abawanjawulo. Okay. Waliwo abaana abaafunamu nakati nga bakyaliwo kati nga first daughter waffe Ndagire Josephine yafunamu. Abangi ffe tumanyi nga Nabitaka. Abamu nga Nabitaka yafunamu nti yatambula n'enkola. Manyi oyinza obutafunamu mu ssente n'ofunamu olw'enneeyisa gye weeyisaamu nga ekutwala okufuna abantu bonaakolagana nabo n'obafunamu ebyo by'oyagala obbafunamu olw'enneeyisa ennungi gy'oba weeyisaamu gy'oba wakoppa ku muntu oyo kye tuyita inspiring. Bingi nnyo bya inspiring omwana Josephine. Josephine toyinza muwulira nga ayomba na muntu. Josephine toyinza muwulira nga akangudde eddoboozi aleekaana n'omuntu. Josephine yakiyiga. Josephine yeesonyiwa mangu ekintu. Kojja Josephine ajoyininga ddi kampu ya Kafeero? Ndowooza mu 9 nga mu 6 awo. 95. Bwe yamala okuyimba oluyimba Nabitaka. Aluyimba ali ng'ali ne kase. N'ate nga yatesooka kuyimba oluyimba saategeera saamanyirirwa. Saategeera saamanyirwa kyusa ku ndowooza munnange. Yayimbira olwo. Naye kojja bwe mpulira ennyimba ezo 95 ebirungo bya music byali bitandise okukyukira ddala. Music ebivuga ebyali bijja byali bitandise okukyukira ddala. Ebivuga birungi nnyo. Bitandise okuba nti mu Uganda music abalina studios batandise okuleeta ebyuma ebirungi ebyali birecordinga. Kasita baleeta kye tuyita waliwo mu recording eyitibwa track machine. Bw'ogireeta music oba omukyusizza. Track machine eyo n'okuba oluyimba ne bagamba naye oyafuuye omulere yagufuuwa bubi n'oluzzaamu n'oluyimbisa n'okwata olumulere n'ogugjamu n'osuula eri. Ye track machine kyekola ekikola ekyo ejjamu oyo yekka kye yakola waba owulira omudigido oguli mu nnyimba ezo za Nabitaka olimba owulira nga waliwo omudigido. Anti kati olwo ne producer aba mukulu nnyo abeera mu byuma. Ayamba kinene nnyo music okugaana okutambula oba okutambula ennyo. So tuli ku layini gy'abayimbi kati. Kakati studios waliwo ezaafunira ddala ssente olwa Kafeero nti nze ekyo kyokka nti nze nalicordinga oluyimba lwa Kafeero olwo. Nti nze nalicordinga Dipo Naziggala. Ekyo nakyo nga kikufunyisa ssente obutakoowa. Buli omu ayagala omukubira music nga ali mu Nankani ngati nga waliwo gundi gye mbadde mpulira bulijjo nga bagiyita Mozart studio. Olwokuba yakubira gundi gwe yakubira Lutalo ng'olaba nti music bwa Lutalo era owulira ebivuga byanjawulo. Kati omuntu batandika okugenda nga mpiki ne bagendayo olw'okuba bawulira oli nga yakuba. Naye ate nze nawulira music omulungi bamuyita Can Music. Can Studio ya Can Records. Music waabwe mulungi nnyo. Alina tuyita head punch. Owulira ddala aggumira buli kimu bwe giba mirere bwe biba bivuga bino nti lead guitars oba bwe tuyita accompaniment yonna nga nnungi. Kati abantu abo baafunamu nnyo nti nze nagira Kafeero. Abantu batandika kubeera nga omanyi okusemberera omuntu asinga okubukola obulungi ekintu nakyo giba mikisa gya kufuna ssente. Nti kojja oyinza oba tonjokyayo nkalu naye ate passes z'oba oteekawo. Kati bw'obanga oli ayagala nti mbadde nno njagala kwogera ne kojja Kagatto oyo ogamba tya nze njogera naye nsobola omukufunira nze bwonna bwekyo nja muleeta omwagala ddi nti kati kale kojja waliwo n'okwesa kojja waliwo nabadde akwagala mbadde njagala kukulaba nkuyitiremu wendi wano jangu kati gw'ogenda okufuna enkolagana n'ono olw'okuba okolagana nange. I understand. Kati waaliwo abayimbi kati nga Mamuli Katumba yafunamu nnyo kuba yali inspired by Kafeero. Mamuli Katumba yajjako mu kibiina ki? Sijjukira nti yakirimu okwo naye yali engeri gye yali amwagala ennyo. Ne sikacha music gwakuba era kyobola waliwo n'ennyimba ezimu ze yakuba ng'oyinza okulowooza lwa Kafeero baaluggyamo bigambo ne baliteeka eri.
ngobo bwe dolabo oluyimba oggulo oluli mu Nankanze ng'atudde mu kagaali ayimba oluyimba lwa Kafeero si lwa Kafeero nga olaba nti yajjamu bigambo n'abiteekera n'ateekamu ebibya kati ate era ng'omuntu bw'obeera nga omanyi bw'oba oli mukwano gw'omuntu kati tetwamunyeganako nga toyinza namunye bw'abanga yakikozi oluyimba lwero omanya nti oba yalimba ate oba bwe babeera kiringa waliwo omwana ayimba namusanga ayimbira mugundi mu The Hairs ng'ayimba ennyimba ng'olowooza lutalo yayimba olwokubanga gye yali ayimbira sitawaana na budde bwange gamba nti waki ennyimba zo zifaananya ezaagwo nekuma muli katumba bw'abeera ne walukaga bw'aba ayimbira olaba bulabe nti is inspired by Paulo Kafeero ne bw'aba azina ne bw'aba akola bebamu abakyali mu kufunamu era ate bakyafunamu nnyo biyingi nti ate yavaawo kati ne bakola ebifaanana nga bye yali akola bajja kubanga bafunamu olaba ne sekandi abifunamu enjo sekandi naye abifunamu enjo sekandi yaliko mu kibiina kyono babeera nnyo naye kuva mu 92 naye lwakuba nti engoma ennene weeba entono tevuga naye nga sekandi yalingamu wabula bwe yatuuka ekiseera nga tomuwulira naye nga Kafeero amwagala engeri gyali amwagala era babeera ku teepu bantu basatu Kafeero enjo sekandi Josephine Ndagire nga babeera ku teepu Kafeero yali tayimba nnyimba gundi n'ateekako muntu naye abo ababiri yabaagala ekisusse n'abaga bw'ayimba ennyimba bw'afulumya at least bakifuna kojja mu bantu abali mu kibiina kya Paul Kafeero baani abakyaliwo kati oba baani abaliwo saa zino oyo manager eyali Kizito David Musi Namata waali waliwo Segoyo gwe bayita Sekate waali Simon Dede waali first daughter Nabitaka oba Ndagire Josephine waali waliwo abaana mulimu nga abantu webali abayitanga abali mu kibiina kye kyabwe Majidu Nsubuga waali n'abalala kojja mu story ya Kafeero eno gye tubadde tutambulira oba gye tuzze tukola episode enjawulo mpuliramu omwami Misa Kisemakula Misa Kisemakula gy'alingiriramu oba ye agirawa ku lugendo lwa Kafeero Kafeero yayagala mwagale Kafeero alina abayimbi be yayagala ennyo ali Kafeero yali ayagala nnyo Ragadi yali ayagala nnyo Kamiliyoni ng'abantu abaagala nnyo ng'ayagala Misa Kisemakula era ng'akugamba nti nteramu ennyimba za Misa bwe muba mu mmotoka zaakusaba bwe muba we mutudde ng'abadde azzeewuwo ng'era agamba nti era mukobo zirina naye nno nga era ndowooza ku nnyimba za Misa ki kwe nasookera okulaba Kafeero ng'akyamuse n'azina n'amazina n'azina amazina nga weesiba ekkooti n'ojjamu oba kkooti ne weesiba n'ozina kyali tekibangawo ng'omuwadde ki naye munnanga ate era omukazi oyo Robina disirikiro kitegeeza Kafeero yali amwagala nze lwe namulabako yali ayambadde sikaati ya Robina nga ayambadde sikaati ye naye nno ng'azinirawo ku mmeeza ng'ali ku mmeeza waggulu gyali nnyo ate azina ataddeko njagala nnyimbira omutanda ng'azina amazina agaddala so kati ate ekyo kinzize emabega neewuunya yabadde agamba nti Kafeero yali tayagala bisirikirwa yo naye nemwewuunya nemukeneka oba bisirikirwa Kafeero yali alinnye ku mmeeza bw'ati nga wali waggulu yazinira amazina ago oyinza ogazirina g'otaagala kuba n'omuganda yagamba nti toba munnange ennyo kano obadde ogalaba kakati awo kikulaga nti bali abadde boogera ebyabadde tebamanyi biboogera ebimu biboogera tebabyekakasa nazina kakati yagala nnyo ekyamwagazanga Ragadi waliwo yagamba nti namanyi Ibula naye gundi yaliwo bisirikiro nina ekintu kyendabiriza nti Ibula byeki kubanga ndowooza oba alina kyalengere badde ndowooza wano nempulira omusajja
yayimba ebigambo 11 mu luyimba nenze nempandiikira eddakiika 2 mpandiika luyimba naye yayimba ndigida 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 luyimba ne lunyuma ate ne luggwa nga lulungi nnyo kyeza anti nagamba yayimba ebigambo 12 luyimba ne luggwa nga ate lunyumi nefe tetunyonnyola bano nagamba ngenda kutandika kuyiya nnyimba nyimpi naye teyakikola kyamulema kuba tekyali naye ng'asinzidde ku Lagadi Lagadi yamusanyusa era n'atandika okwagala Lagadi n'obulamu bwe bwonna nga buli luyimba lwa Lagadi lumusanyusa kati Kusemakula ye wali omanyi Kafeero yali ayagala nnyo ebyobuwangwa kati yayagala nnyo gundi yayagala nnyo Semakula olw'obuwangwa Semakula Balugave ono Nkima andi Olugave wabanga yayimba ebyobuwangwa ng'ate ow'Enkima ye jjajja wa Buganda baba baagalana nnyo kyamugatta nnyo n'ekyokubandi Semakula yali egimate nga yali mwana muto Semakula naye nga Kafeero abuuza nti naye omwana oyo ebintu byayimbye by'abantu bakulu naye Kafeero yakyebuuza omanyi nti omwana oyo muto naye yayimbye ebintu bya kikulu ngaffe bwe twebuuza era ku bijimu y'abakafeero abo kuba bebayanga naye ate emusic gwe bayimbanga nga lowooza Kafeero myaka nga 8 kati Kafeero bwe yayimbanga Semakula bwe yayimbanga Kafeero yeewuunya nnyo ebigambo bya Semakula ng'awulira akaana akata akayimba ebyekikulu kiringera ne Walukagga kabanga kayimba n'obuuza nti akaana kano bino bye kayimba kabijjawa kuba abasinga bakuba bidandali naye nga kyali kitandise okujja kayimba ennyimba nnungi zirimu ebigambo birungi Walukagga ye Misaki ye walingawo Vincent Muwonge ne ka Vincent Segawa nako bye kayimba nga si bya myaka gyako nti omuntu yayimbanga oluyimba naye nga oba oluwuliza ogamba omusajja ono alina emyaka emeka kati abantu bafunamu bangi nnyo Kafeero waliwo abazimbi bangi nnyo abali inspired by Kafeero ne bayimbira ddala bulungi nnyo ali mu kutulaba ku mikutu gyaffe gino ali ku Kojjagata exclusive focus ali ku Ebron. Thank you so much olina okubeera nga olaba balina okubeera nga tutambulira wamu ffenna mu episodes ez'enjawulo nga tuwumbawumba Kojja. There are those people abawangala n'omuntu naye ekituufu kiri nti n'atakubaako wadde kakukokkolako weekati anti kakati tonenya gweowangadde nayo naawe onenya mutwe gwo bw'obeera n'omuntu kakati gwe bwe banze nga ndi naawe nga nina matirio gwe nnina ng'ono ne twatuuka okwawukana nga tomukozesezza then olina okunenya mutwe gwo omuntu aba alina kunenya olina kwenenya gwe wekka kubanze nali ndabyeko abantu nga for instance omusajja bamuyita Rasta Rob yali awangala ne Kabila n'agenda n'abeera pulezidenti wa Congo kati bwe kiba nga Rasta Rob okyatufaanana bw'otyo nga mukwano gwoka nfanfe yali pulezidenti then kirungi n'obuleminga bwongo obwo tuba tunenya gwe Rasta Rob omusajja afuuka atya pulezidenti eri nga gwoli wano kati gw'olaba wafuna mukisa kummanya kati you are utilizing those chances okumanya kunzija mu sinaba you are utilizing them okuba nti ofunako gundi gw'oyagala that's utilization so singa tuba bananenya ng'ovudde mulamu bw'ensi eno kuba kati n'emyaka gigino gigenda gikuubira ekyo buli musiru kyayogera ng'alinga alowooza nti ku kijja ewaabwe abaliyo bonna bansinga obukulu babenkananze weerabire nti olinayo n'abato anti ngambo bose njagala buli opulo bose nsemberera naye ate njagala kubuulirayo na kino kankikugambe ng'okimanyi nti osobola okukula ng'omusajja gw'olaba nga mukulu nga waali ng'era n'omusanga nga mukulu kitegeeza abato bingi ebisobola basikirizibwa ebintu bingi ebibatta than me kati wali oyogera kati gwengeri gye mwasama eyo bagiza okukuba feva ku hayiwe nga muli eyo nze mba nayingidde dda mu nju emyaka ogitwala pasono nedda gwekitute pasono ngezaako okutegeeza anti abantu abamu okutegeera kuba kaluubirira olowooza nti ekijja kati ewammwe mulinawo muziika kusingako bantu bakulu kuliko n'obuto obw'emyezi naye bwe basingako ate abato kuba abakulu baba batono kati ffe tuli wano omwaka guno bukyagutandika oyogera ne bato banno
naye era ng'olina okunoonya nze olina onoonyayo omusajja omukulu kuba nze ntegera levo yamwe era wokuba kati era kaliko jjako eŋŋambye tokajjaawo kiri ŋŋambye gy'okoma okula osemberera ekyo nkimanyi naye ate nze ŋŋamba nti buli lunaku oluyitawo buli muntu ali mu nsi asemberera entaanaye irrespective your age tekuli myaka ki gwe kakati kyogamba nti gundi okero yatemeramu ow'emyaka 8 kati tukozesa amagezi amazaali okero bwe yayingira yali bwamyakasobola kwerwanako mwalimu ow'emyaka 8 bwali mu mwaka gumu kati olabye nti omutwe gwe gukulimba ekiri nti omuntu asemberera nnyo entaana nga mukulu kojja abo baamusemberera nga ekituufu kiri nti bamuvaako bukumbu kati ebyo byenja okukulaga waliwo omusajja omulala bamuyita yalinga akuba abantu emiggo okukamala mu biseera by'okulonda gwegenda yolaba bafaanana ne banne abali mu gavumenti kati so nga yakimalamu ebbanga ddene ne mukugireeta era ng'ebiseera wadumira olowooza yabaavu naye kakati omusanga infact agwera ne mukagubeera k'ekikumi ng'okakutte bulungi mupakiramu naggweramu naye nga bwe yayogeranga ng'otya n'ayita buyasi bwayise bwati nga yasimbyanga layini naye kati olwaliro omusanga nga ogamba nti naye ono ali awo batalya naye kujja tulinamu abaana ba 2,000 bayinza okulowooza batuli mu kwegeresa yaani oyo Kakooza Mutale Kakooza Mutale baali b'amaanyi nga n'ekyo kyokka nga bwe njogedde nti Kakooza Mutale nga nakyo nga bagambye dde Kalangala Action Plan ne bafuna ne woofiisi wali ku Jjinjalo ku Bombo Road awo awali omuwafu awo nga ku kizibu nga bw'aba anajjanga wano we tuli tutandikira eri okumanya eggaali nti ajja kuba yasangako n'abagenda ku Laale ye emmotoka ezize tezisiba nga zitomera butomezi ekyo kyeŋŋamba nti duli ng'abeera ali eri Emmengo ku ddwaliro n'omanya nti ajja kati ate saawa zino kaiza noyitawo naye wabeera n'abali ku kyalo tebamanyi nti kwabeera abali ku kyalo leero tebamanyi ayinza notuyitako wano ate okutuyitako akyasobola okutambula atuyiteko wafunyewo omuzira kisa n'amusa mu kiveera n'amutambuza tekyasobola omusaaganansi bagireetako amalala ensi kojja omanyi mbadde ngereza nnyo okulaba sitole ya Paul Kafeero buno bujja bujjiramu nga bunyanyanyaanya twongerezaamu naye ebiseera byawangaalirako enkwatagana yetya n'aba drama oba yali etya n'aba drama oba these artists abali mu party endala Kafeero yali muzanyi wa drama and he was a very good artist kubanga twagenda kukola shows zonna ze twakola naddala ekijjankunene nga tutadde drama munankani mu lunyimba ze ng'era bw'aba azanyira ddala bulungi olaba ne bwetwa yalinga ayimba oluyimba olwo guluddene nga luyimbira mu Gomesi olumbeza n'akozesa nnyo oba akakanzu ako awo yali akulaga nti abantu ababadde nga babeera ku nnyimbe bambala nnyo amakanzu ne kabuuti era walaba ng'ayambala nnyo kikabuuti kikale kakiyite rain coat manye bwe nayogera kabuuti engeri gye mwajja okulonda temuba temubimanyi abalaba oba nze simanyi tulinamuko twafunayoko okumukisa okubeerako n'emizannyo emitege ku butambi nayozannya gyegiri bakayimbira gwe nagambye mwe twamuleeta nga we yazannya amala atandika okwambala enkuufiira naye yali mulwadde nga yafunye accident gwakwatibwa naye nti sigwali gwaffe gwali gwa bakayimbira drama actors naye iyo shows bw'oba oyagala ebintu bya Kafeero nga birecordinge nze nkuwa bwina asembayo ng'oyagala ennyimba za Kafeero obuzannyo bwe yazanyirangamu bye yakolanga byonna genda ku gundi owandiika ekigambo omuvubuka bamuyita Tone ani alina omukutu muvubuka yali naye bw'oba omwagala amangu ogenda otyping mamba bumu mulimu omusajja oyo Tone ye Tone gali wange oyo ye Tone naye alina
ebintu bye byonna tona abirina buli kuba yewandiikanga ebintu byagonda ye yali recordinganga Kafeero ku shows zonna kitegeeza nti ojja bifuna abasajja abo babiri Senkubuge ne Benon Kibuuka enkolagana yaabwe yali etya n'omukulu ono were they just bosses oba balinayo enkolagana esukka ku ekyo gundi Senkubuge baali baboosi ba Kafeero kubanga Kafeero yajjanga okukola shows nga ye bali be baboosi nga ye azenga mu Cuba so yenkolagana gye baalina ey'amaanyi nanti baatuka nga Kayimbirayo yabeerera n'amabanja amangi ennyo ng'ate yali tekyasobola kufuna bantu nga engeri y'okugasasulamu oba okusolooza ati ng'erina kufuna crowd puula n'emwengeji nga mu bintu byayo n'emufuna n'emuteekamu kuba ebisabo yalina akasannyalaze ne leero akalina naawe yensonga lwaki mu bulamu ne mu bufa akyalina akasannyalaze kye bayita amaanyi ojja nga tuwumbawumba mu bantu abatunda endongo oba be tuyita aba publishers ani yafuna ennyo mu ndongo ya Kafeero ennyo mu biseera biri muki mu biseera ebyo nga Kafeero taliiko biseera katwogere kale ku kya teepu nga zikyaliwo nga mukyasala bonna buli eyatundanga Kafeero ng'amufunamu naye ffe twamufunamu nnyo kubanga mwe baani Kasajja and Sons Emporium kuba ffe twagula muvubuka munnange twamugula oluvannyuma ne tumwezza Gonza yali amuguze M2000 yali amuguze nanyini Makula Guitar Singers yali amuguze naye oluvannyuma n'amuguza Kasajja ne tugula Ekijjankunene Part 2 ne tugula Walumbe Zaaya ne tugula Kiwenenya Amazina yiti zonna mwaziba manya mwazigula abatalina magezi buli lw'okuba nga okozeseza sente z'okukola ekintu bagamba nti babba bubbi so nabo baba bamanyi gye babba naye ne basigala nga banaku kojja akantu kootannambuliranga ke ka teepu ezo bwe wagulanga katugezi Walumbe Zaaya corporate yali eyogera etya ku kiseera ekyo gwe wekka yali avunanyizibwa endagaano nalinga ninagikola n'oli gwenguzeeko sinaawe kati ekike wabanga ajagala ye ng'akola atya okujagala atya katugezi omaze okugula Walumbe Zaaya mwenga mmwe n'ekike ng'ayagala okuproducing era oba okufulumya kwezi era anti ekyo kyeraga lwatu bwe mba nga nguza amayumba gano ng'oyagala okugakozesa okola otya manyina kuyitira eyo gy'oli kati ekyobuuzizza kyaki omuyimbi ng'omaze okuŋŋamba tasobola kuyita eri bbali amateeka gwe kyogamba nti singa oddira emmotoka yo n'ogiguza omuntu noba n'ogipangisa omuntu kati nga waliwo emmotoka zetupangisa makampuni n'ogikwasa kampuni oli bw'aba ajagala aba akyasobola okujja n'ayita eri najja gy'oli alina kugenda mu kampuni gye wagiteekamu kati n'ezo baasi zemulaba nti oba zemulaba amakampuni nga baasi teziba za muntu omu zibako abantu banyinizo be bazireeta ne baziteeka mu kampuni eyo nga bw'olaba Entebbe Express ezo ezo taxi si za muntu omu kati bwe wagulanga ennyimba ng'ezo kati nga bwe twagula Walumbe Zaaya nga bw'oba omwagala okujja n'omunoona ku dduuka ewaffe n'osaba rights gwe n'ogenda n'okolamu naawe n'ogenda otunda waliwo abaali waliwo entunda za mirundi ebiri ng'oyinza okujja n'osaba rights ne mukkaanya kyemukkaanyizaako ne bakuwa labels n'ogenda naawe no publishing oba si ekyo ng'ojja nze nga nzikubye nzitadde awo mu bungi n'otwalako z'otwalako gwe n'oleetanga buleesi ssente ng'ekikwanguyira naye nga ekitaakuleetera bizibu nga atutte eziwedde gw'osinga okusinga okukola tewaliwo anti monitoring ng'eba nzibu ogamba nti gwe ogenda oprintinge naawe ezizo nga tetujja kumanya labels z'otunze kale producer tuyinza okubeera nga tukuwadde ebintu bingi gwe alaba omikutu gyaffe gino naye tukkiriza nti buli kanyomero konna akwatagana ku bayimbi battu ne episodes nyingi nnyo series nyingi nnyo zetugenda okusaba okulula mu maaso awo yasi kyenkusaba kiri kimu akusigala ng'otugoberera eyasubscribing edda nkusaba gwe kusigala busigazi ng'olinda notification because ku channel zino tukuwa at least every after one day
kojja kagata exclusive beekuwa ate ne kufuka 256 bakuwa asonga ate Ebron Media yo weyagalidde wekuweera ayinza n'okumala ewiiki nga takuwadde era ajja kukuwa era omanya gye bajja kukuwa siyinza kubeera nga nsukka wano badde mulayi bulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano tusengane mu vidiyo ezijja mu maaso eyo nga twogera ku bintu by'enjawulo era nga ndi ne kojja ono nga tuba tuwayamu kuba twagamba nti yeyeka moving encyclopedia yes gwe twasigaza aliwo woyagalidde gw'okwata GB meka nina sirina GB TB terabytes nina kanaana kati tetunakwatako ndozo ja kirabadde twakatandikira wano olabye nina wensoma kale tusigale mu vidiyo ezijja mu maaso